jako akawuwo balidde embizzi ng'ogyeko emmotoka z'abeebyokwerinda wamu n'ez'abakungu tewali mmotoka ndala yonna ebadde ekkirizibwa kusukka Naalya mu ttawuni y'Ekira wamu ne siteegi egenda ku Northern Bypass okutuuka ku biggwa by'abajulizi ng'era abantu ba bulijjo ssaako n'emmotoka ez'olukale ababadde tebasukka bitundu bino babadde batambuza bigere ng'eno poliisi etadde emisanvu mu bifo eby'enjawulo. Embeera eri wano kakati ndabye nti ebisinza otunyumira security tight Museveni yebalakoze wazeddi wano nakeera ku lunaku lwa mukaaga nga nyina sekiko najja kukomano kuva 40 natandika okutambula n'abaava 40 nentuuka wano ku Mande nabo. Eby'okwerinda bibadde binyweezeddwa ng'era abasirikale okuva mu bitongole eby'enjawulo obwedda balawuna ekitundu kyonna okwewala obuzzi bw'emisango. Buli muntu yakoze si muntu omu mu butuufu Katonda yatuwadde buli muntu yenna yakoze. Abantu bayitibwa okusinga ggulu olw'okuba lunaku olusembayo wabula kukwata sente sinabakwata bulungi olw'okuba basinga kwagala kulo enyama twagirese mu bungi naye baba abantu balidde ennyama kino akati ka 13. Eno obwedde okusaba kugenda mu maaso munda ng'abantu abamu bali bweru mabala bamu beenyweramu abalala beekolera byabwe. Tandika najjo ebintu byatereddemu enyama katetambula. Babasuubuzi beekokkodde embeera y'ebyokwerinda okuziba amakubo nga bagamba nti kikendeezezza ku baguzi baabwe. Kibadde nnungi nnyo netwale tukisuubira abantu babadde batono nnyo ekiwunda eno ebweru kuba leero babatangidde okukola ki okujja eno babakomeza eri munda. Naye okusinziira ku kyali tusuubira tuneere etambudde enkola abantu baavu tebalina ssente kirabika. Bikyagaanye okutambula tuli wano tweteeza emimwa gyona tugibyudde naye bikyagaanye tukoze buli ekisoboka. Zino ntandise na kunywa munanaasi bwange buno bwonna. Babatunda ebyokulya n'okunywa obunaku tebalwevumye wabula bakukkulumye olw'emisolo emingi nga bagamba nti gibalemesezza okubaako kye beekolera. soko gituyitiridde misoso mingi bulejja nawoza kifo twakipangisa bulejja natuwoza abantu bafunye nga bukiyirira embeera mbi muntu ayinza nga tolina ogitunda mutwalo nolyanja nagankuwa 5 2 3 kitambudde bubi embeera sinungi ebintu ziba ziseera obwavu bungi nsanyusa okubalaba naye omulimu guli nti ebintu tebitambudde bulungi olaba ntuuka okuzeeriira nganzi nenzeeriira nga bwonda bankola bintu si birungi. Kasule Mark Jackson ngono ye munnamawulire attotodde okusoomoozebwa kwe bayitamu ku mikolo nga gino emikulu. Meya wa Kira Municipal Salongo Mutebi Julius asabye gavumenti okufuula Kira ekibuga kubanga mulimu ebyobulambuzi ebiwererako ddala. Kibeere nga kisomosebwa kifuulibwe ddala ekibuga eky'ebyobulambuzi ate era n'ebyobuwangwa wano mu Uganda yonna kubanga olede ensi yonna yakikuza dda eno international heritage kifo kya byabulambuzi mu nsi yonna ate nga weewano wokka wokisanga mu nsi yonna abantu bwe baweerayo obulamu bwabwe ne bafiirira enzikiriza zaabwe ez'enjawulo. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Muli kulia nze ni mwana wa Mubende. My name is Mudyango Omule Okukamala ni mwana wa Mubende nze soja.